ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'amatendo amajjuvu. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala atugabirira ebyengera omuntu byatayinza kubala n'abimalayo, kuba amazima gali nti ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byatuwa buli lunaku, buli kaseera, buli sekendi toyinza bibala n'obimalayo. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengera ebyo byatugabirira, ne tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere okubeera nga atuwa ebyengera era atuteeke mu bantu abamutegeera, atuteeke mu bantu abamusinza Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa. Nzizizaako okusaba ebyengera n'emirembe bideri ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, omusomesa saabasomesa akyasinze okusomesa abantu bonna ebbanga lyonna okuva ensi lwe yabaawo mpaka ensi Allah subhanahu wa ta'ala lwegenda okubeera nga esanyizibwawo, nga teri asinze Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kubeera nga ye musomesa ali ku ntikko ku buli mulembe ogukola ki, ku mulembe ogujja. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amusasulamu museera, abeere nga amussaako okusaasira kwe, abeere nga amuwa ebyengera ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama olw'omulimu ogwo ogw'amaanyi ogw'ettendo gwe yakola, n'abo bonna abanaagukola, n'abo bonna abanaatambulira ku buufu obwo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abawe ebirungi kuno ku nsi ne ku lunaku lw'enkomerero. Baddu ba Allah, olunaku lwaleero mbakuutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala, mbakuutira okuteeka mu nkola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, mbakuutira okubeera nga tuleka ebyo byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala byatuzizaako okubeera nga tubikola, kuba amazima gali nti tubimanyi. Omuntu akola ezzambi ng'amanyi nti kyenkola tekikkirizibwa mu Busiraamu. Omuntu akola omusango ng'amanyi nti guno omusango gwenkola gwa naggomola mu Busiraamu, Obusiraamu tebugukkiriza, naye n'osalawo obeere ng'okola ki? N'osalawo obeere ng'ogukola. Twekube mu bifuba tumanye nti Allah kye yatulagira okukola tubeere nga tukikola, Allah kye yatuziza okukola tubeere nga tukola ki? Tubeere nga tukireka. Bwe tunaaba tukoze bwe tutyo tunaaba tuyingidde mu lukalala olw'abantu abatya Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa. Baddu ba Allah, oluvannyuma lwa waswiya eyo, olwaleero njagadde twejjukanye ku nsonga, ng'ensonga eyo nkulu nnyo, ensonga eriwo essaawa ya kaakati. Essaawa eno abaana baffe bawummudde, abaana baffe bali mu maka gaffe kuba bali mu luwummula. Olunaku olwaleero lwe lusembeyo amasomero okubeera nga gawummula, abaana baffe bakomyewo awaka, naye ng'omuzadde mu baana b'okubeera nti bavudde ku ssomero ne bakomawo awaka, obuvunaanyizibwa obubadde ku ssomero kati buzze ku ggwe muzadde. Omwana wo omutegekedde ki? Omwana wo omuplaningidde ki? Mu luwummula luno lwakoze ki? Lwazzeemu. Azze kuwummula ewiiki 3, azze kuwummula omwezi mulamba, naye ggwe ng'omuzadde weeteeseteese otya okubeera ng'omwana wo omulabirira mu ndabirira ensiraamu, mu ndabirira Nabbi sallallahu alayhi wasallama gye yatusomesaako. Wembasomedde etteeka ne mbagamba nti Allah atugamba mu suratu Taghabun aya ey'e18 n'atugamba nti innama amwalukum wa auladukum fitna. Allah yasse etteeka eryo ng'atutegeeza nti basiraamu mmwe, bakkiriza mmwe, mutegeere nti emmaali yammwe gye mukola n'abaana bammwe be muzaala mukitegeere okuva n'olwaleero nti fitina. Fitina Ibn Kasir yakinnyonnyola n'atugamba ni ikhtibar wabtila. Mukitegeere nti abaana be tulina awaka n'emmaali gye tulina fitina, kigezo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'akuwa essente aba akugezesezza,
Allah subhanahu wa ta'ala bwakuwa abaana n'obazaala n'osanyuka n'okyacyanca n'oyita nti oli w'amaanyi neweyita nti oli wa kitalo neweyita nti oli wa bbeeyi olw'okuba olina abaana olw'okuba olina essente, tegeera nti essente Allah zaakuwadde, ebyobugagga Allah subhanahu wa ta'ala byakuwadde, tegeera nti Allah ali kugezesa. Sijja kwogera nnyo sayidi ya maali kuba njagadde njogere nnyo sayidi y'abaana, kuba ekiriwo essaawa eno abaana baffe bakomyewo awaka, abaana baffe bawummudde. Ng'omuzadde kiki kyotegekeredde abaana bo? Nkakasa nti basajja bakulu omuli muno ne bahajati abali eyo ffenna tuli bazadde. Omwana we ava ku ssomero ng'abadde asaala era ng'abadde tamiisingamu esswala yadde n'olunaku n'olumu, ng'ate asaala swala za jama. Omwana we akomyewo awaka. Nkubuuza muzadde gwe, omwana we akomyewo awaka, ejjuma agisadde? Katutandikire ku jjuma, kuba bawumudde lwaleero oba bawumula olwokutaano luli oluyise, olwaleero yejjuma esooka gye basadde nga bali awaka. Otaddeyoko nnyo ebirowoozo ku baana bo nti basadde ejjuma. Esswala ya salaatul fajiri abaana bo bagisadde. Abaana baffe Allah subhanahu wa ta'ala abatuwa era tumwebaza olw'ekyengero ekyo kyatuwadde, naye baganda bange mukitegeere nti abaana baffe ikhtibar wa mtihan wa ibtila mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, kigezo. Naye senga tubuuze essaawa yakakati, ani ayinza okuyita ekigezo eky'omwana awaka? Allah akuwadde omwana kigezo, naye ani muffe ayita ekigezo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwadde? Kwa abantu mulowooza nti ebigezo bya ku lupapula lwokka. Nedda, ebyo n'ebigezo by'abaana. Allah akugabiridde abaana kuba kyengera neema, kyengera. Abantu bangi tebalina baana nga yeegomba n'atula ne ku kkubo n'akaaba n'amaziga olw'okuba talina mwana. Bw'aba mukyala n'agamba nti kale waakiri kanfune olubuto luveemu nga lwa mwezi gumu, naye bagambe nti muka gundi naye yafunako olubuto n'avaamu olubuto ne lukola ki? Ne luvaamu n'ataddamu kola ki? N'ataddamu kuzaala, naye asanyukireko awo. Ekyengero ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatuwa ikhtibar, kigezo. Naye ani agenda okiyita ku baana baffe be tulina? Buli omu tunuulira eka ewuwo gy'ovudde. Okujja wano oyina abaana bana, oyina abaana bataano, oyina abaana basatu, oyina omwana omu. Ani gwozze naye okusaala? Kale wala gwokolera wala, naye ani gwovudde ewaka n'omugamba nti mugende musaale ejjuma, n'omugamba nti asiri bwetuuka mugende musaale salaatul asir. So nga ate ibaada eyalagirwa mu myaka emito ennyo, etandikibwako mu myaka emito ennyo, ibaada ya swala. Kwa Nabi sallallahu alayhi wa sallama yatugamba nti muru auladakum, mulagira abaana bammwe okusaala nga balina emyaka 7. Emyaka 7 omwana omugambe nti oteekeddwa okusaala. Ojje ng'ozimba omwana oyo omutegeeza obukulu bwa swala, kuba omuntu buli lwategeera esswala, buli lwasaala abeera mwangu nnyo. Naye omuntu buli lwatategeera swala, omuntu buli lwatasaala abeera muzibu nnyo, abeera mukakanyavu nnyo. Era kyova olaba nti abaana batutabuseeko olw'okuba mu maka esswala teriimu. Innama amwalukum wa auladukum fitna. Abaana bammwe, emaali yammwe, abaana bammwe kigezo. Ani anaakiyita? Buli omu wewe ansa, kuba gw'omanya amaka ago nga bwe gakola ki? Bwe gatambula. Abaana bakomawo mu luwummula nga bwe bakomyewo, n'ogamba munnammwe mumuwe eddembe ne yeebaka okuva ku makya paka saawa 10, dhuhuri n'emuyitako ne asiri n'emuyitako. Akawungeezi bwe katuuka n'atandika okutabaala ekyalo, magaribi n'emuyitako, n'isha n'ebanga ekoze eki? N'ebanga emuyiseeko. Ogenda kuyita ekigezo ekyo ya akhil karim? Ogezesa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kugezesezza, ogenda kubeera nga okuyita ku lw'abaana bo. Omwana wo n'akomawo awaka,
olw'okuba ali mu luwummula n'afuuka ow'ekitalo n'afuuka kiwaji ku kyalo abantu bonna ne bakakasa nti mutabani wa gundi muwala wa gundi wallahi afuuse mutawaana ku kyalo kuno naye nga taata we waali ne maama we waali. Innama amwalukum wa auladukum fitna. Bannaye abaana baffe abo mwefeeko ku baana baffe betuzaala kuba Allah subhanahu wa ta'ala kigezo yakituwa bw'onaaba tokiyise eyakwalule n'abeesiridde olina okusala amagezi okwefaako olabe nti abaana bo batambulira ku kalimatu la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah. Mu luwummula abasomesa bateekawo n'emisomo ku masajidi ne bateekawo emisomo ku mizigiti ne babagamba muweereze abaana bammwe bajje basome mu mizigiti. Naye omusiraamu alina erinnya ery'ekisiraamu naye ng'agamba nti musiraamu omwana n'omulemezaayo ewaka so nga ate gwe ewaka bingi nnyo ebiyinza okukulema ewaka naye singa omusingidde ku muzigiti asobola okusoma eswala n'agitegeera asobola okwaziina n'akutegeera. Amaka mangi ng'oyingiramu nga teri mwana ayinza kwaziina eswala ng'etuuse nga teriyo mwana ayinza kukima swala ng'eswala etuuse nga teriyo mwana ayinza kusaaza banne ng'eswala ekoze eki ng'eswala etuuse. Innama amwalukum wa auladukum fitna. Abaana bakomyewo awaka kati obugoye bwabwe batandise obutegeka bwe bagenda okwambala ab'obuwala. Afulume mu nnyumba nga taata wooli ne maama wooli nga yeesaze kasikaati nga kasikaati kayambadde wa myaka 2 wa myaka 15 naye nga kasikaati kayambadde akakete kayambadde kawa mwana wa mwaka gumu naye nga akambadde n'akuyitakawo mpola mpola nga naawe omutunuulira nga naye akutunuulira ne mukkubo n'agenda n'ab'omukkubo bamutunuulira n'amalira gy'akoze eki n'amalira gy'amalidde naye nga mwana wa musiraamu. Innama amwalukum wa auladukum fitna. Abaana abo wallahi bagenda bakwata ebirenge ku lunaku lw'enkomerero. Tolowooza nti gwe bw'osaala abaana bo nga tebasaala nga tobalagidde kusaala nga tobateeseteese kusaala nti kati ssebo oba nnyabo biwedde nedda tebinaggwa. Bwe kaba katambi katandika butandisi nga bwe bagamba tebinaggwa. Ku lunaku lw'enkomerero abaana bajja kugamba nti nedda Allah ya Allah taata talina gy'agenda maama talina gy'agenda. Tetujjukirako n'olunaku n'olumu nti taata yatugambako nti muyige okwaziina oba yatuyigirizaako okwaziina oba yatutwala ku masijidi nti mugende musaale oba yatutwala ew'omuwalimu nti ajja akole ki ajja abasomese. Abaana abo tulowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugamba bugambi nti gwe genda bano baleke. Nedda, bajja kujjako ebibyo babiwa abaana gwomalirize ng'oli ku 0. Abaana baffe musiraamu owulira otya ng'omwana wo afulumye mu nnyumba ng'enfuluma gy'afulumamu eddiini yo enfuluma gy'afulumamu mu nnyumba eyawukana n'eddiini yo osanyuka busanyusi oba onakuwala bunakuwazi era bw'oba onakuwadde kiki kyoteekeddwa okukolawo. Abaana baffe abasajja abaana ate mubalekedde abakyala abaana mubalekedde bamaama. Taata buvunaanyizibwa bwo ku baana bo b'ozaala. Maama najja ng'ali namba 2 gwe buvunaanyizibwa bwo butuukirize ne maama atuukirize obuvunaanyizibwa bwe. Tugatte ffenna amaanyi taata ne maama oba oli awo ne community we tuwangaalira nabo batuyambeko kuba naye ekola kikulu nnyo omwana okubeera ng'akola ki okubeera ng'atereera. Naye basiraamu tubeere feya. Allah akuwadde abaana 10 akuwadde abaana 20 akuwadde abaana 2 akuwadde omwana omu naye nga temuliimu mwana ayinza kusoma suratul Fatiha n'agimalako. Temuliimu mwana ayinza kusaala swala. Temuliimu mwana ayinza kwaziina. Tubeere feya. Naye naawe neokuba ekifuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yampa abaana. Sahih, Allah yakuwa abaana naye manya nti abaana abo Allah subhanahu wa ta'ala agenda bakubuuzaako ku lunaku lw'enkomerero. Kullukum ra'i wa kullu ra'i mas'ul an ra'iyatihi. Mwenna Allah yabakwasa obuvunaanyizibwa. Buli muntu Allah agenda mubuuza ku buvunaanyizibwa Allah bwe yakukwasa
omwana wo kakuname, omwana wo kayita obwerere, omwana wo kasala ebimemera, omwana wo kakola atya, naye Allah agenda mukubuuzaako yawma la yanfa'u maalu wala banun illa man ata Allah bikalbin salim. Emaali nga tegasa, abaana tebakola ki? Tebagasa, wabula ekigasa ye muntu agenda okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga muntu mulungi. Abaana ya kiramu, baganda bange, omulembe gwe tuwangaliramu, omuzadde n'oleka omwana n'ova mu ddiiro omaze okulaba agataliiko nfuufu, kubage mulaba zadde amaze okulaba agataliiko nfuufu n'ova mu ddiiro n'otambula n'ogenda ne weebaka, abaana n'obaleka mu ddiiro naye nga tomanyi kiki kye baliko mu ddiiro. Bazadde buvunaanyizibwa bwaffe. Abaana baffe obbateeka ku mustawa, obbateeka ku musingi omutuufu. Tegeera omwana wo takuleka yadde ekigere n'ekimu. Tegeera alidde atya, tegeera omwana wo yeebasa atya, tegeera omwana wo atambula naani, tegeera omwana wo atambulidde wa, tegeera omwana wo alaba ki, tegeera omwana wo atudde atya. Toleka omwana wo yadde oluta bweruti, kuba Allah subhanahu wa ta'ala obuvunaanyizibwa bw'omwana ogwo, omwana oyo yabukukwasa. Tewamuwa ssente Allah okuwa omwana. Bameka abalina essente nga tebalina baana? Si bugagga bwo ate si bwavu bwo. Baavu bameka abatalina baana, era baavu bameka abalina abaana? Banene bameka abatalina baana, banene bameka abatalina baana? So kiri kyengera Allah subhanahu wa ta'ala akikuwa, naye agenda kikubuuzaako ku lunaku olw'enkomerero. Abaana be nakuwa buvunaanyizibwa bwa buli muzadde. Labirira abaana bo, mugatte obwongo taata ne maama, mulabirire abaana bammwe. Abaana bali mu luwummula, bali mu mikono gyammwe. Abaana ku masomero basaala, amasomero gaffe ag'obusiraamu. Bwe badde ewaka eswala nebanga chapter closed, atajja kuddamu okusaala ngazeeyo kuki? Ngazeeyo ku ssomero. Buvunaanyizibwa bwo, era gw'ojja okubuuzibwako ku butasaala bwaki? Ku butasaala obw'omwana ono. So baganda bange, abaana baffe, abaana baffe, abaana baffe, tuweeyo ebiseera. Abasajja mwekwasa nti emirimu simanyi nkola, simanyi ntambula, simanyi sirina budde. Abaana bo bawe ku budde. Abaana be muzaala mubawe ku budde, mubawe time. Ogambe nti buno obudde bw'abaana bange, tuula n'abaana bo, buulirira abaana bo, somesa abaana bo, bagambe baana bange kino kibi, bagambe baana bange bw'okola bw'oti ojja kufuna kino, bw'oyisa bw'oti ojja kufuna obuzibu buno. Emyaka gye balimu tegeetaagisa muzadde kubeera ng'oleka omwana wo yadde oluta olw'ekigere, yadde oluta olumu bwe ruti n'oleka omwana wo. Nedda, tutambule nabo wamu, tubabuulire ekyetaagisa okukolebwa, tubabuulire ekitataagisa kukolebwa. Lwaki oleka omwana wo n'abeera ku ssimu epaka essaawa 6 gwa kiro? Aba alaba ki? Tetuganye gavumenti yagambye abaana balina kusomera ku masimu, tetulina kyakukola, era tulina okugabagulira, naye ffe ng'Abasiraamu tuteekewo amateeka ku masimu g'abaana baffe. Nze nganzi kasita ziwera 3 gonna nga solooza gabeera wano we gabeera nga bawa ku makya. Kale yonooneka oba wakwonooneka, yonooneka obudde bw'oku makya, naye ate obudde obw'ekiro ate kiba kibi nnyo. Naye omwana tomanyi byalaba, n'agenda ku WhatsApp n'avaayo, n'agenda ku YouTube n'avaayo, wuuyo ku Twitter n'avaayo, wuuyo ku TikTok n'avaayo, wuuyo kwegamba azunga buzunzi. Naye nga gw'oteekako data, taata data yaweddeko n'omuwa omutwalo. Mutuuze omugambe nti omutwalo guno gwenkuwa gumale emyezi 2, tusaddaakeko 2, tusaddaakeko 5, ayige ti omuntu alina okukola ki? Omuntu alina okuwaayo fi sabirillah. Abaana baffe boonoonese ng'ebiboonoona weebiri era mubimanyi, naye bwe munaaba nammwe musuddeyo gwa naggamba, Allah ajja tubuuza ku lunaku olw'enkomerero, tubeere nga tetulina ansa gye twanukula. Bannaaye olwaliro mbalaamira abaana bammwe, bannaaye abaana baffe, bannaaye abaana be tuzaala, bannaaye buvunaanyizibwa bwaffe. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله
نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى اتقوا الله سبحانه وتعالى وراكبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى wattaquhu ya ulil albab. Baddu ba Allah nga tumaliriza mwesibire entanda esinga okuba ennungi mu lugendo lwe tugendamu oluwanvu. Entanda esinga okuba ennungi ya kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Tya Allah mu baana bo b'ozadde. Kwatibwako ensonyi ogambe nti Allah alimbuuza atya. Muleme baleka bulesi tumanye eriyo abalema era n'alema n'omanya nti yalema n'ensi yonna n'emanya nti yalema naye ggwe ogezezzaako. Allah tagenda kukuvunaana kaleme ng'ayise mu masomero gaffe gonna ag'obusiraamu primary, secondary, university, ayise mu masomero gaffe gaki ga busiraamu aleme obeere nga omusango tegujja kukwata ku nnaku lwaki ku nnaku lwa nkomerero. Naye omwana aleme nga primary nasale yasomera mu senti gundi, primary senti gundi, secondary senti gundi, university Christian university agenda kukola ki? Omusuubiramu kukola ki? Alina kulema kuba wayise wonna wonna tewaliiwo buufu bwa ddiini yo. Abasiraamu mukuba ebifuba nti mwagala eddiini. Omusiraamu ayagala eddiini mujajingire ku baana be. Omusiraamu ayagala eddiini muteeke ku minzaani ku baana be. Oyagala eddiini ng'osaala abaana bo basomera wa? Abaana bo basaalira wa? Eddiini egenda kukoma ku ggwe mu makaago. Eddiini tujagale, eddiini tugikolerere. Atayagala ddiini tuleme mwagala, tumusosole tumuboole. Atayagala ddiini ya busiraamu. Eddiini bannaayi kyekitiibwa kyaffe. Ekitiibwa kyaffe kinaasigalawo kitya nga tekiseese mu baana baffe. Wallahi n'obeera mu maka nga temuliimu mwana ayinza kwaziina okutuufu naye nga maka ga musiraamu n'obuhaaji haaji oba seeka. Wanaffe baseeka mwetuli nga seeka ndi seeka naye nga tunula mu zadde lyange olabe. Baddu ba Allah, abaana baffe kyekitiibwa kyaffe. Abaana baffe kyekitiibwa ky'obusiraamu bwaffe. Ffe tugenda bo be bajja tubalese tutya. Ate ekizibu tugenda naye ate betuleseeyo Allah agenda batubuuzaako ku lunaku olwaki? Ku lunaku olw'enkomerero. Abaana baffe tubalese tutya. Ala wa sallu wa sallim ala man umirtum bis salati wa salamu alayhi كما يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد اللهم وارض عن أربعة الخلفاء على أئمة الحنفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم انصرهم نصرا عزيزا مقتدر ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.